ari nnyingi nnyo nyine ddala naye nga twagala okusiima mu ngeri y'enjawulo. Yasooka n'omwana gwe naye ng'omuntu oyo agamba bange bambi bamuwe wagala okusiima nga nawe oli mulamu. Kaakati yabadde wenesooka abadde Katonda imba nawe. Haleluya. Yabadde mu ssomero ly'Apostooli. Haleluya. Yabadde wenesooka. Yabadde wenesooka. Katonda yabadde wenesooka. Abakawuke thank you so much. Katonda yabadde wenesooka. Katonda alongo wazazinga. Katonda yabadde wenesooka. Abanyabo ne basebo tweyanziza gye banava bakawuti. Thank you so much. Bava Makerere bayizi balina ebitone ebyenjawulo mwagala okuyingiza omugenyi omukulu. Banyabo ne basebo omugenyi omukulu gwe mbadde njogerako nayingidde njagala okuwulira akalulu n'omugalo. Njagala okutwala omukisa guno okubategeeza nti maama alitwala Kadaga mwale mu nyumba. Yele mwana kosa oli gwe tubadde twogerako nsaba bandi esooke emunyamiririzemu awakenjawulo. Duduke by the center quick march.
tuyanzeke kautseka kati mambi mwe balege wa sweeti. Brother mutugambire nga tusiimye nnyo nnyini ddala. Twagala okutwala omukisa guno banyabo ne basebo okwaniriza mukwano gw'omukulu Paul Ssaaka. Maama tukwaniriza. Weebale nnyo weebalire ddala. Tuli basiimu ekyenjawulo. Weebale okumwagala awatali bugwakulizo. N'otabuuza yali ani amuzaala avaawa mu ofiisi ki n'ogamba tulina okusiima omuntu nga akyali mulamu. Tweyanziza nnyo tweyanzege olw'okuba nga omugenyi omukulu ayingidde mu nnyumba. Mbadde nsaba tuyimirire tuyite oluyimba lw'eggwanga ate tweyongereyo mu maaso. Tetugenda kulwawo n'omugenyi omukulu tumuwe akagaluke n'obululu bwe. Omusiime no ebitiyo bityo basoose ne babikola ng'oli mulamu. Ababanda we go to go.
omuzannyo tweyanzege. Nja kusaba omugenyi omukulu
Abasajja ng'engalo bakuba bannange ne tusanyuka nnyo ne tubeera n'obulone ne weerabira nti ne tonamubuuzaako oyagala omunyumizi ojjukira ku ssomero twegamba tukwagala weebale okubeera kitaffe nga tutwalira weebale kutuzaala tweyanzeege nze nabeerawo ebbanga lyonna neegomba okuyingirako mu ssomero eriyimba abaana b'ebuddo ne bayimba emitima gy'abaganda saddamu engamba maama osaanya bwoba otanyagalamu ebivubu ekigabo kirina kuba bubeesesi bambi wale twice nga kizitowa gyali naye yawaliriza olw'okuba nali lufudde oluyimba mu nju nandaga nti asobodde naye ng'ateteeseko kyesi yansindikayo bwe natuukayo nze obunaye nanoonya kuddwa akawuli nga beewunya omwana w'ekisi okuba ng'afuluma ne baasi balina bye bawandiika obunaku waggulu ku lubaawo wali mu kasonda 32 days to go 32 days to never siribasonyiwa nga ngusoma nenfuluma mu luganda nenyingira baasi genda wakubakako nze kikyandeka kuganganya ofuita yange binalobanakwegala naye omwami oyo yatuwadde courage okujja eno netubayimirira mu maaso tereeza nze nakyeyungamu leeti naye olwokuba omuntu oyo alabika yalimu munda munzi ekituufu kiri nti courage nagifunira mwaka gumu n'ekitundu twesimye naawe tetulina bigambo bikumala naye kasawe tuvawo ne batujja kulaba amina emitima gy'abaga Oye,
잠시만 지기자 왜 안고서 고만가나 수많이 오야가요 줄세 바라냐게 위에랑 위에고 혼자 주사 위에랑 위에고 혼자 주사 I'm African, a patriot. Oh my God. Sabosaka, Otwaga Sensinga. We are proudly Ugandans because of you, Paul Saka. Let's see.